ebigambo Bebekulu byonna bye yayogeddemu ekituufu kimu. Yakkiriza nti mukazi we yanobera ewa Bobi Wine. Yabuzeeko kimu kyokka nti yamuliisa n'amugulira n'engoye n'amunywesa. Ebyo tubireke. Njagala kuteeka Zowena mu bintu bino. Ensobi gye wakoze y'amaanyi nnyo gw'ogirabanga entono. Obutagamba bbaawo nti olimba. Zowena, walabako Babi ewamwe. Gwe mukazi gwe. N'owulira obulimba nga buli awo. Gwe n'osirika. Kati naawe kankwabye. Zowena, oli mukwano gwa muka John Mulinde. Aposo Mulinde. Omukazi eyali atta Mulinde emirundi egiweze ng'amuwa obutwa. Bakazi mmwe ababiri. Gwe, mukyotala gwe. Muli amayirungi. Bebekulu alemeddwa okugoba amayirungi mu maka ge. Ali mu kujja ng'amanyiira omukulu. Atamuli nako. Mukulu Sali, sooka ogobe ekikolobero mu maka go. Olyoka olumba effamire eyimiridde. Kati n'ekizibu ky'oyina, gw'onywa Uganda walagi, mukazi wo ng'ali amayirungi. Kati kankubuulira obuzibu bye biyina byombi ebintu ebyo ebibiri, wadde naffe otugaatunywa enjaga. Omuli w'amayirungi yeebaka leeti kubanga agavaamu leeti. Era omuli w'amayirungi eyeebaka leeti ekitone ennyo okuzuukuka azuukuka ssaawa 7, wabula amagezi gadda ku ssaawa 12. Kati ate owawalagi ggwe owayuggi wogini kati gwe bw'ogunywa ne weebaka leeti okeera naye ate okeera otamidde. Ebintu by'oyogera ggwe tebigatta. Bipipa mu mazzi bidomola toddamu ggwe. Genda ogoba amayirungi mu maka go. Ko ggwe k'owaayiriza Maama Solomoni. Toddamu ggwe. Ebyo bitabuse eyo biva ku statement omukulu Bebekulu gye yakoze ng'agamba nti abantu bulijjo bamubuuza kiki ekyabatabula ne Bobi. N'agamba mbu nga mwawulidde statement ng'agamba nti omukazi we yanoba n'akubirako Babi nti amuyambeko ayogereze mukyala we akomewo nti ate mbu Babi ekyakola kwe kuwulirako bba ate bba n'amukubira essimu ng'amusomera ne bamugamba olimba era n'ono ayongereza ku ekyo. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine mukazi we yanobanga yaddukiranga waffe. Basebo ne banyaba bali mu Gagameero ebiseera by'edda abaasookamu mumanye bulungi ekyo kikyamu alimba. Muganda waffe oyo yali mupangisa. Era ng'olw'omuntu ebiseera byakabimba ke bali basulamu mu kajjukiri wali toyinza kuddukira wa Lasita. Nga naffe ffennyini abaamulika abali abagagameero tewagenda nga wa Lasita n'obeera ugamba lunaku lumu kuba tewabeeranga na wakutuula. Newe yakuyitanga mu ddiro nga tolina woolannamira. Baalinga mu kafunda. Ebiseera Bobi Wine musajja mugagga nnyo Lasita. Omwana oyo bamukazi we teyayinanga egyayinza kujja n'anobeera wakaawo. N'ataddukira ntunga mu gye bamuzaala. Bebekulu njagala nnyo weegendereza ebintu ng'egyoyogera musi onyuma nnyo okuwuliriza ng'osirise. Muneka toladakuwa kirabo kyakwogerezeganya. Natunuulidde omukyala yakufumbirwa nga bambi ali wali asirise abula kuteeka pamba mu nnyindo. Natunuulidde maama w'abaana ng'aswaluka ng'oyassa emberenge. Natunuulidde omukazi ne ngamba mwana n'ensi abakazi bayita mu bingi. Oyo ne wamuteekawo just kwambala kitiibwa kyo nti maama w'abaana. Naye nga engeri gy'olambikamu ensonga zo in public ya kijega. Lasita oli mujega mwana. Ebiseera ebyo tewaaliwo omuntu ayinza kuddukira wakaawo kuba tewalina waka. Nga n'omugunju gukalitaasi gwajjanga okukyalira Zuwena n'ogugoba ati gwina bwe gutuula. Oli eyali yafumbira omuteeketeeke kuva dda y'abasinga. Kyova olaba ne mu mboozi z'onyumya otambudde mu bulamu bwo ng'okompiitinga n'omukulu oyo. Bw'agula emmotoka ye yazikusookeza ebbeeyi. Omusajja oyo originali yali musajja mukozi. Yayina ssente. Bobi Wine yayina ssente kuva dda ng'akusinga.
Tewaliwo nsonga yonna eddusa oli omukyala we babi maama w'abaana amuleete wane waffe mu Kafunda. Ekirala lwaki ngamba nti last oli dance mwana bw'ogamba nti nno buli babi we yanoba nga yaddukiranga wa Zuwena mbugwe n'osiitiriza Zuwena n'omugamba waaye mugambe nti addeyo munkwate bulungi bwe kiba nti nno babi yanoberanga wo nga Bobby akubira essimu musajja ku musajja nti omuntu ali eyo gwe noyogera ne Zuwena agambe mukwano gw'embwa addeyo gwe tolaba nti kyali kikkakatako ng'omusajja naawe nti owuwo abaana okubira musajja munno gwe tolaba nti kyabwewussa okujja n'ogamba nti wakubiranga just babi waki tewakubira nannyini maka ekikulaga nti omusajja oyo omuteeketeeke naye kiba kyali kituufu yakulaga nti amaka gabeeramu bannyini gaba gafuga. There is a head of a family. Mubeeramu nannyini ngabo mu maka kyali kirina okwanguyira ng'okkubira musajja munno omugamba nti munaye omuntu yaddukidde eyo mwe mumulina kuba bo baalinawo okumuteeka kuva dda baliivinga ebintu ebiriraagi kuva dda abagagga ate we babeera omuntu wayinza okuddukirawo byaliwo kuba baalina emmere. Njagala ensi oginnyonnyola n'oginnyonnyola lasita we wagenda mu America n'olwayo ng'omukazi tomuwa buyambi kyaliwo oyo gw'oli mu kuvuma n'alabirira Zuwena naye statement gye yakugamba ng'okomyewo nti waki omukazi wali tomuweereza buyambi wali osooka kumugamba bwe nagenda mu America bye nali nsubira si byali nali sisobola kukolerawo kuba ebyo byedda tubijjukira watambula ne maama biseera byedda wandi mugabe musajja munnange mu America tewaliyo ssente naye weebali wanyiiga bunyiizi naye sitole njagala ogisharinga kuba nayo tuvuddeko emunnange onakuleggulo navuddeyo ne mbagamba nti Sami Damaite family abantu bangi baali beebuuza yabulira wa ye yagenda wa munnange ne tufuna amawulire nti ali mu mbeera mbi tubadde tuli awo munnange nakola akavidiyo ng'alajana Honorable Zaake wasuze otya nze Sami mwezi gwa Juni wenkoledde akatambi kano kakoze kiro saawa zibadde nga 10 nampulira obulamu bugenda abantu bannuupu mwenna okutandikira ku Honorable teri atamanyi mbeera eno ngezezzaako bakubira era nkoze akatambi kano nga simanyi oba ngenda kyoba kyekiddaako kuba mpulira obulamu bugenda ati ennaku ziringa nnyo mu kifo kino sirya obusente bwe nali nina Honorable wannimba nti nsale ngende Kenya nembukozesa natuuka ku booda nga ndi sitaaka ng'onsuubiza okunteerako ssente towaddayo kwata masimu ne banteeka mu bbaasi n'enkomawo obusente n'obuggwawo ndi eno nga owulira ebinyonyi we bikaaba gye nsiraanidde naye nandibaddeyo naye mwenna mukimanyi ndi mulwadde obulamu bugenda naye muyimiriranga ku mufu kunze ne mutalimbanga bantu ne mubagamba amazima oyo afudde tubadde tukimanyi era tetukoze kisoboka kulwako mu leediyo oyo era kyonna kye nabakola nsaba mu nsonyiwe kuba ababaka mwenna teri atamanyi mbeera eno amazima nza okulaba obulamu bugenda nze nampeddewo jjukira nagenda ova mu kkomera nga nkubiddwa bubi nnyo saafuna treatment akawago nako kafu kaluma nali naakava mu bulwadde nga buli myezi 3 nina ogenda ndaba eddokita bongera okunnuuna obutwa mu mubiri naye saasobola nali mu kkomera ndi mu mbeera bweti naye ng'ekyanteeka mu mbeera bweti oluvannyuma lw'ogezaako tiketi 2 nenemese bufuluma muno saalina mulimu
olwava mu kkomera sayina wentandikira buli kimu ne kyonooneka nali nina ofuna treatment eyo nagimisinga obulamu simanyi gye bugenda kukomenkereza nafundikira ndi mu mbeera bweti saa zino wenkoledde akatambi kano ngenda mu nnaku nnya n'ekyokulya kyembula nenasirika nemeraga mbeeramu empita nga mmanyi oba nakubira kibunnoomu nayimirira nakoze buli kimu teri kyesikoze era okubeera mu mbeera bweti lwa butaagala kutuula n'abantu abo naye obulamu buggwawo kati mugenda kuwandiika rest in peace mugenda kupositinga kuba amazima mukimanyi mbonaabona bwenti muno mumusula okoledde akatambi kamu nankulagama embeera mwendi gyemazeemu emyezi kati egigenda obwerena nansula wano kibaati kino bwe kiti eno embeera kirungi teri mubaka atagimanyi oli mubaka agimanyi nyeeko Deriki namukubirako zaake namukubirako mwanyinazo ono gwe mugenda olabako ebigere byokka bamuyita Nash TikTok akolanga senga bambi mumuneebalizeeko kumpi buli wiiki abadde ankyalirako nangumya tewali muntu yenna gwe nsuubira agenda kujja ntaase wabula essuubi ndibadde mu bantu bange mwenna mwanvaamu eno message esembayo egenda eri banna struggle mwenna oba oli mu struggle nga gye mbaddemu manyi malirizayo tegenda kuba nnungi oli waddemba okukozesa vidiyo yange n'oyongera okunzivoola n'okunzikakkanya naye kyenjagala omanyi nti mu Uganda si buli abonaabona nti amala n'atereera manyi mulina ebigero byammwe nti kolanga omuddo olyenga omwami ku mulembe gwa Museveni okola n'ofa nga toliddeeko nga mwami era obonaabona n'ofa ng'okyabonaabona kati ffenna abaasalawo kye nasalawo lowooza okufundikira obulamu bw'oti nga nze mbeebaza nnyo mwenna abambeereddewo kunkyekingako kunsabirako abangulidde ku mmere naye ensi erituleetera amawulire amatuufu ssaawa yonna ng'era obulamu buno bukomye era nga tebulina kiseera kiwanvu okukoma I believe. Ebya Sami Damaite family muyongera okubanga mumusabira ate munange ye omukulu Alex Luswa Luwemba bamutabukidde oluvannyuma lwa kubanga DNA ez'abaana b'omugenzi Honorable Ssegirinnya Muhammad zaakomyewo ate n'azoogerera si ye yabadde mente okubanga ayogera ku bintu ebyo bamutabukidde. Luswa kyekyo ky'otaafuna mu Ssegirinnya ng'akyali mulamu ky'oyagala okumufunamu mu bufu. Luswa nkugunyiikiriza nnyo ekimala naye ekisusse kisusse. Luswa lekera okukozesa erinnya lya Ssegirinnya nga political capital wo. Ssegirinnya yabonaabona ekimala mu kaseera kaakasembayo ku nsi. Muleke awummule. Maama wa Ssegirinnya mutabani wo mumuleke awummule. Maama ekimala kimala. Ssegirinnya teyalabira nnaku ku nsi ng'agenda girabira ne ku lukuusi. Mwagambye
nti ku baana ba Sseggirinya omwenda mwakoze DNA naye ng'abaana abana bokka be babe. DNA eyo mwagikoze kusinziira kwani? Musaayi gwani kwe mwasinzidde okuzuula nti abaana abataano si ba Sseggirinya? Luswa twaligambye nti waliwo omwana omukangize Naggirinya kwe mwasinzidde okukola DNA ey'abaana ba Sseggirinya. Bwe babanga abaana bataano ku baana 9 si ba Sseggirinya, omwana oyo kwe mwasinzidde okukola DNA eya Sseggirinya, mukakasa ye wa Sseggirinya. DNA twaligambye nti mwasinzidde ku muganda wa Sseggirinya, mukakasa ye muganda wa Sseggirinya wa mu kika ekyo oba Sseggirinya yali wa mu kika ekyo? DNA tebagikola kusinziira ku butya bwe mulowooza. Nkiddamu, DNA tebagikola kusinziira ku butya bwe mulowooza. Mugenda kugamba nti Sseggirinya yaleka omusaayi emabega ogw'okupimirako abaana be. Sseggirinya bw'aba yafuna ekirowoozo ekyokuleka omusaayi emabega ogw'okupimirako abaana be, yalibadde era yafuna ekirowoozo ekikebeza abaliwo kuba obusobozi yabulina. Siwali musajja afuna kwekeka mu baana be n'asalawo babazuule nga ye amaze kugenda, era aba ayagala agende ng'abeezuulidde. Singa Sseggirinya efuna ekirowoozo ekireka omusaayi ogukebera abaana be, wallahi era Sseggirinya yalifunye ekirowoozo ekikebeza abaana be. Maama Sseggirinya muleke muweebuulira ku lukuusi. Lwaki ngambye nti maama Sseggirinya? Omwana ono akoze bingi mu linnya lya Sseggirinya. Maama ng'osirise busirise. Omwana ono akoze bingi ebikkakkanya Sseggirinya ekitiibwa kye ne mu kufa. Maama ng'osirise busirise. Omwana oyo si ye next of kin wa Sseggirinya. Bw'aba ye next of kin wa Sseggirinya proceeding empapula. Tumwekangira mu mawulire mu buli kimu. Abaana ba Sseggirinya abataano si babe, ku baana 9 kuzuuliddwako abaana 4 ababe. Atuwa empapula ezimufuula next of kin wa Sseggirinya, kubanga bino ebigenda mu maaso bikolebwa next of kin. Bw'obanga ye gwe next of kin wa Sseggirinya, tubuulire wasinzidde ku musaayi gwani okupima abaana ba Sseggirinya? Bw'oba wasinzidde ku musaayi gwa Sseggirinya nga bwe muyinza okutulimba, Sseggirinya tayinza kufuna kirowoozo kireka musaayi mabega nga teyafuna kirowoozo kikebeza baana be. Ekyokusatu, abaana bano maama bali mayina. Abaana bano bali mayina. Singa bazadde baabwe baali baabaliga ne basiba Sseggirinya abaana, sibaali bakkiriza kutwala baana baabwe ku musaayi, kuba olwedde baali badde bamanyi bataata baabwe abaki abatuufu. Abaana abo tebali myaka gyesalirawo kugenda ku musaayi. Meaning bw'oba batwala ku musaayi balina okubaako konsenti y'omuzadde, omuzadde omutaliiwo. Abazadde abakyala ate bennandirowoozezza nti baabasiba omuzadde omu, be baliwo era nga be balina okubawa olukusa olukebeza abaana baabwe. Tebaali bawadde lukusa lukebeza baana baabwe nga ddala kituufu bakimanyi nti baabaliga era abaana mu kika gye baabagaba si we watuufu. Enough is enough. Luswa leka Sseggirinya yeebake mirembe. Tewali kyogenda kufuna mu Sseggirinya ky'otaafuna mu bulamu.
Medadi Lubega Segona Kalya Magwa Kanso Mukama wange gwe yali looya w'omugenzi n'ebinja ebirotetingira ku linnya ly'omugenzi you kept quiet and still you're keeping quiet. Why? Kubanga waliwo ebijja nga tulowooza byalivuddemu ggwe. Waliwo ebibaawo nga tulowooza byalivuddemu ggwe. Lwaki banno looya w'omugenzi okujjako nga naawe oli mu kukwesesa olubba emmaali y'omugenzi olutata n'ekitiibwa ky'omugenzi naye kanso Medadi Lubega Segona Kalya Amaggwa takkiriza ekitiibwa kya Kiraya ndiwo. It is too much. Bwebanga yabadde court order nga twatuuseyo tutya okutuuka ku court order. Era bwebanga yabadde court order nga lwaki si gwe looya w'omufu okubanga yeggwa yanje ensonga zino. Lwaki kino ekiyenje mutubuulire. Abaana abataano be bataba baseggirinya mweddeeni emwagikoze kusinziira kwani? Kubanga nfu amala okuserengeta entaana nekituuka nitwetaaga kkiriza abaana be kaŋŋambe teyaleka musaayi. Kiyinza okutwetaagisa okumujja ku lukuusi lwa nsonga ne bw'aba yaleka omusaayi wakyayinza okubaawo obukakafu obwoleka nti si gugwe. Era sayidi gye mugobaganya mu kika ekyasobola okwekubira omulanga mu kkooti nti ffe omusaayi tetwagwesiga. Ekintu kye twesiga tuli kikiri kimu, busomyo bwa mugenzi. Kanso abaana ne bakola ebintu ebitali mu mateeka, abaana ne bakola ebintu ebitajjansa nga gwe looya w'omugenzi oli awo osirise luswa nkugumiikiriza ekimala ku nsonga za Seggirinya. Luswa toli wa famire ya Seggirinya, wali kalaani wa Seggirinya. Si wali mukwano gwa Seggirinya, wali mukozi wa Seggirinya. Kubanga singa wali mukwano gwa Seggirinya kadi z'emmotoka ebyapa yali birekedde ggwe. Lwaki teyabirekera ggwe n'abirekera Wasu? Wali kalaani baako okoma ku nsonga za Seggirinya nkugumiikiriza ekimala. Luswa leka Seggirinya yeebake mirembe. Kyotamufunamu mu bulamu togenda kimufunamu ng'ali ku lukuusi. Luswa nkugumiikiriza ekimala. Sinyiiga n'enkola nti nkiddamu nkugumiikiriza ekimala Luswa. Sinyiiga n'enkola nti ekyo nkikubuulidde. Seggirinya mumuleke yeebake mirembe. Erinnya Seggirinya olitambulizaako enjiri ey'ekijjegga ebbanga lyonna. Erinnya Seggirinya olifudde ery'okuzannyirako ebbanga lyonna, olifudde ery'okuzannyisa oba eky'okuzannyisa. Seggirinya tagenda kukuwa political capital gw'ataasobola kukuwanga mulamu. Seggirinya akaseera ke akasembayo ku nsi kaali ka bulumi, muleke yeebake. Yenna omuntu ayagala Seggirinya leero alina sabire musabire. Muleke yeebake. Muleke Seggirinya yeebake mirembe. Gwe Luswa kugumiikiriza ekimala ku nsonga za Seggirinya. Sikola nti enough is enough. Maama Seggirinya bw'oba toswala swalira omwana wo. Ku byonna ebigenda mu maaso olina amaanyi agabiyimiriza maama waffe. Bw'oba toswala swalira omwana wo. Swalira omwana wo. Tosikaamu fyuzi ya kitiibwa ey'omwana wo. Maama bw'oba tosobola swala swalira omwana wo. Babuulidde tubeeko we tukoma. Seggirinya tumuleke yeebake mirembe. Byonna bye mukola mubikole ku lwammwe ate mubikolera wansi w'amateeka era nga public ebitegeezebwako abavunaanyizibwa. So si bino ebiyenje ebyakula bironda scrap. Byebyo naye ng'oli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.